kulwanyisa obutaddamu kugenda ku ggwanga ettibwa lya Ukraine. Kakati Donald Trump n'ategeeza nti talina kyakola okujjako okuddamu okukkiriza America ewe eggwanga ettibwa lya Ukraine ebyokulwanyisa. Abarasha olubitegedde ne bagamba nti byonna babiwulira ebigenda maaso n'okukolebwa America n'abasajja abayitibwa abazungu naddala mu nkago ogwetebwa ogwa NATO. Wabula bategeezezza nti bino byonna ebigenda maaso n'okuba nti bikolebwa, Russia tegenda ampuliriza kukyusa mu kiyasalawo, bagenda kusigala nga balwana era bawanze mu jjiya endala. Mu byonna ebigenda maaso n'okuba nti bikolebwa, Abarasha balinga abayita Omumerika oba aluyingire butereevu, balinga abayita NATO eruyingire obutereevu n'amawanga amalala, kubanga ye Russia mu byonna ebigenda maaso omuteekako natti ze balangiridde okwongera kwa Ukraine ebyokulwanyisa awanze mu jjiya. Abasajja bayitibwa Abarasha bamaze okulabika nti bawanze mu jjiya. Russia okusinza kuba observers, kansooke nkubulya ekiri mu ddwaniro, okusinza kuba observers ab'olutalo abalutunuulira nga bwe lutambula, bagambye nti emirundi ebiri mu bbanga lya wiiki emu Russia emenye likodi yaayo mu kusindika drones n'emizinga egisinga obungi. Yabadde Friday sabbiiti ewedde era nali wano nenkubuulira Abarasha balonkinga bakuba Ukraine drone n'emizinga. Overnight attack yalimu drone n'emizinga 555. Yes, 555 nga bakuba eggwanga eryetibwa erya Ukraine. Ukraine negamba nti kwaliko drones 539 n'emizinga 11 era obulumbaganyi obwakulwa ku lunaku olwokutaano bwali bulumbaganyi obukyasingiridde obunene kasookedde nga Russia atandika okulumba eggwanga eryetibwa erya Ukraine. Kakati Ukraine egamba nti ebyuma byabwe byasobola okubaka drones 478 n'emizinga 2 ekika kya Iskander nayo ne basobola okuba nti bagiteeka ku ttaka. Russia ekyo yakikola ku lunaku lwali lwakutaano sabbiiti ewedde. Russia neddamu neekola obulumbaganyi ku lwokusatu. Awo n'okuva ku lunaku olwokutaano mpuliriza yali erumba ku lwomukaaga balumba naye mpola mpola, ku Sunday ne balumba polepole, ne baddamu ne balumba ku Monday ne ku lwokubiri. Kati lwabadde lwakusatu olwa wiiki eno okwosa eggulo Abarasha bamenye likodi yaabwe ya Friday. Tetumanyi gye binaggwera banaaba basindika mmeka, naye bazzeemu ne bamenya likodi eyaabwe yennyini gye baseetinze ku lunaku lwabadde lwakusatu. Eggwanga lya Russia nakati buli omu ali yeewuunya baakubye Ukraine drone n'emizinga 741. Ataaka yabaddemu drone n'emizinga 741. Russia yakubye Ukraine okumala essaawa 10 nga tabawummuzaamu, kubanga ku luno okulwokusatu yatandise bukyali. Batandise ku ssaawa ng'emu bulijjo bajja ne bakuba ng'obudde bukya nga busaasaana oluusi obulumbaganyi babukula okumala essaawa ng'emu. Naye ku lunaku lwabadde lwakusatu nga ekire kyakeeseza olunaku oluyise olwokuna batandise okukuba Ukraine ku ssaawa yabadde emu ne basindika ssaawa emu, ssaawa 2, 3, 4, 5 okumala essaawa 10 ekiro kyonna. Era kyabadde ekiro ekikyasingirira okubeera ekizibu eri eggwanga lya Ukraine. Ebyuma bya Ukraine lwe lunaku lwe bikyasinze okubeera bize obulumbaganyi buno bwakoleddwa. Obwedda balina okukola interception ey'emizinga, drone empitirivu, ebyuma nga birina okubeera bize. Bino ebyuma bya Ukraine ebibaka air defense systems zenkubuulira. Abasajja bakubye Ukraine okumala essaawa 10 non-stop nga basindika ne basindika ne basindika ne bakuba Kiev ne bakuba Same Kharkiv yonna okumala essaawa 10. Bagenze okuweera Abarasha ng'eggwanga balikomeredde drone zabadde 741 nga kubaddeko n'emizinga mpuliriza naddala ekika kya Iskander. Tuwategedde nti eno drone enkola ey'omu Iran gye bayita Shahed zabaddeko 728. Drones 728. Ukraine yegamba nti newankubadde babadde bize, babadde overwhelmed, tetuganye ne ebisinga babibase. Kati amazima gali nti
Ukraine okusigala mu game abasajja balina okumwongera ebyokulwanyisa okusigala mu game kubanga akakoto k'amawanga gano okunafuya Russia ebyokulwanyisa bimuggweko ako kaaganya okukola era nabo bakkiriza nti ono omusajja ebyokulwanyisa abirina kati akakodyo kali ke twagamba nti tumuleka alwane olutalo luwanvuye then bimuggweko alekerawo okulwana bannanga ako kaaganya okukola omusajja oba abijjawa oba waliwo amawanga agamuwa mukasirise tebereza 7 7 kati ekire kyakeseza olunaku olwajjo ekyakeseza in fact ebyabikoze ekyakeseza olunaku olwajjo ku lwokuna kati kitegeeza nti olwokuna akawungeezi ekikeseza olunaku olwaleero bazzeemu ne balumba gulowooza nti baggwayo basindise 3 olwaleero nga bukya basindise 397 mubaddemu n'emizinga 8 kika kya Isikanda bakuba Ukraine bakuba bantu bakulaki bo bookya gati abarasha bali mu nkola ey'okulemererwa nyonoona bali mu kwokya ggwanga kulimalawo ebizimbe bikwata omuliro zino drone za mpuliza tezitta nnyo bantu kubanga bazikubira mu bbanga naye we zigwa ebizimbe byaka omuliro Ukraine ogitunuulira ekyekiro ekyembagamba ekyolwokusatu ebifaananyi byabadde bivaayo n'ebya satellite nga bakulengeza kumpi eggwanga lyonna nga lyaka muliro omusajja ayokya eggwanga lya banne okulimalawo ye Vladimir Putin kati tetumanyika n'akakodyo akafunamu ki naye alwana eri ku ground nabagamba gyali alwana n'okwokya eggwanga mukambwe bannanga akasajja kakambwe kati mbagambye nti amawanga gano aga Bulaaya agawagira Ukraine omuli Abangereza Bajamani Bafalansa na America option gye basigazza omusajja balina kumwongera kubanga ebyokuteesa kati ebiriiwo balina kumwongera ze interceptors kubanga ze zisinga okukola Ukraine ebyokulwana mbu afaafagane Russia bamugambye bisooka biveeko akasajja katabuse kati kaleeta 7 agenda ayongerako mpula oba abijjawa kubanga otalo gye lukoma okweyongera gyakoma okulumba ebyokonsa tebimuggwako Russia kati munnanga America neggwanga etibwa erya amawanga amalala nga bakolemeddwa mu Bungereza tebalina option endala ebyogamba nti Russia bigenda kumuggwako oba olyawo anafuwe olutalo alumale luggwe ebyo biganye tutegedde nti basazeewo omusajja bamwongere n'okusinga bateekateeka okumwongera ku zi interceptors agira yeekwatakwata balabe ekyokukolera akasajja otherwise Russia ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo webale okugoberera С днем Великой Победы! Ура! embeera nga bwegenda maaso nokabika nti etambula kasita owulira wura kasita boogera ekigambo ekyo wura manya nti bajja kulwana paka lasiti kasita bakyogera abarasha kibali mu DNA kasita bawulira ekigambo wura bajja kulwana paka kakati agavaayo bategeeza nti tugenda kulwana paka kakati awo Sonko Musa wakuyitira nagamba nti jangu obirabe kunaku lugenda kubeera lwa yes ku Sunday wali ku Sports Arena akuteekedde olutambi the 12 day war naku 12 ez'olutalo olwa Israeli ne Irani naye nabino ogenda kuboobera bajjukira nti Russia gye bavuddeko baamukuba mukaawo kakati ogenda kuboolaba engeri Ukraine gyakola olulumbo lwali Darling n'egenda ekya zibomba z'abasajja abayitibwa Abarasha essaawa zigenda kubeera 7 ssaawa 6 zikusange ng'otuuse wali ku Sports Arena okuyingira omutwalo gumu olutambi aba Ajwa Media Production nga bakulembeddwa mu Sonko Musa bibalukuleetedde jangu ogende maaso nti otegeera engeri America gye yakubamu enfo za Irani engeri Israeli gye yattamu bajjeno ba Irani engeri Irani yakwata ebizuka ne biyisabo Israeli byonna ogenda kuboobiraba oli tiimu Iran oli tiimu Israeli oli tiimu America tiimu Russia jangu obirabe okuyingira omutwalo gumu gokka babagambye nti ssaawa 6 zikusange ng'otuuse ku lunaku lugenda kuba lwa Sunday yes ssaawa 6 zikusange nga otuuse wali ku Sports Arena opposite Global Buses okulira n'omuzikito gwa Gaddafi olutambi the 12 day war ne Sonko Musa osobola n'okuba ku ssimu notu musamu noti 2 69 952 omanyi bwogenda okufuna ate bwogenda okulabika nti olaba olutambi osasula otya 070 69 952 mukeere ku ssaawa 6 Sonko Musa nga balaga
ebintu ebyo ku Lutambi Buterevu wali ku wali Magame ku Sports Arena opposite Global Buses saa mukaaga ez'emisana saa mukaaga ez'emisana kuna kugenda kubalwa Sunday okitegedde apiwa habuzi kliniki bona bakujjanja baneddagalira butonde omwami ngwakwesako enkola yokwezanyikizo nafuye poseti bagamba nti egazi omusulo ogujja bagwesiba ofuisa kumukumu ddala mu budde obw'ekiro obuka mu kawago bakwedde ekyupa ya prostate hub ku mitwalo 4 n'ekitundu zokka emitwalo 4 n'ekitundu zokka otawanzibwa ulcers ofuna ekikeeto muliro mu lubuto tofuluma bulungi infections zikulemeddeko oluma mu ndira wekwate bannaffe abo osanyirala oluma omugongo ku mitwalo 4 n'ekitundu bagenda kuba bakujjanja booterere bulungi bali wali Kyebando Central emabega wa Butaba supermarket bakola ne delivery esimu notu 75 2 98 25 eri notu 75 298 24 notu 75 2 98 24 obaziro 7 7 8219 noti 75 2 58 24 bannaffe bujja kuba bafuna bulungi nnyo babayita ba Pure Herbs Clinic wali Kyebando ogenda okuba nti ate munnange obasisinkana kakati Super Nursery and Primary School erisomero lya Dene Boarding liva ku kibiina kya Nasiba ku kibiina ky'omusanvu bali wayonyo environment yesande okupira mu mwezi atandika okusoma omwana bamulisa bulungi ne bamwambaza bulungi gende seeta wali kilometers 16 zokka ku luguudo luva Kampala okudde Jinja ogenda okuba nti osanga bannaffe abo essimu eri noti 7 nya noti 977 178 noti 7 nya noti 977 178 mwanda mu bisenge by'amakolero ag'entalo gye tukyali katukomewo. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka okuzigula nyiga star noti star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kankwanjulire kawampologoma Kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende ono kawa yennyini ali mu bipimo bya grams 2 5 10 25 5 ne kilo emu ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire kawampologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate kawampologoma omusiika obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze katwe mu supermarket ne maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 6 oba ku 0784 43 22 14 nywa ku kawampologoma okakasize ddala nti emmwanyi terimba. Big thing about the MTN Super. Wali yakapya musite wali yakapya. Wefunire essimu ya Kabode Super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwerere osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu olw'endala ozisasula mpola ng'ossaayo ssente ezitasukka siringi 10 buli lunaku ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu vibe zaffe teziremesebwa enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. What is that? Crunchy, yummy. Oyagala obumpakyimpakyi obugenda okuteeka kamwenyumwenyu ku matama buwoomu era ng'obufuna mangu nkwanjulira Newman Snacks nga tulina ezagonja obumonde tulina emberenge ez'amawogola bagiya ebiryo soya tulina ebinyebwa ne daddies ebiwoomu tulina kakamulali akalungi n'entungo kawoomera tulina akabisi k'embidde k'ogula n'onywerawo. Kalaba emikolo amakampuni ab'amasomero ewaka ne mu ofiisi mweyina obwokulya bwaffe buno obwangu obwa Newmans buli maduuka gonna ne supermarkets okwetooloola eggwanga gwali e Kampala bufune ku Active Arcade mu kikuubo essimu noti 7 noti 2 921 718 oba noti 392 noti 3 239 Newmans. It's the magic.
Weefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4.5 zokka olwo balansi omusasule mpola mpola. Nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga *165 *5 *2 okusobola okwefunira Kabode Super empya. Kabode Super empya, style mpya, vibe mpya. Nga tuli fenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigubererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3. Kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online. Nyumira WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3. Nyiga *149# ku Manda Mobile.